po jako akawuwo. Mwe mwabadde n'ab'ekasese Kabale Hoima ab'e Fort Portal bangi bakyali mu kubo bano bebategeza omulundi guno. Wakati ng'abalamaze okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu batuuka n'okweyuna okutuuka ku bigwa by'abajulizi e Namugongo, poliisi etegeezezza ku ngeri bano gye baweereddwamu obukuumi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga, ab'ebyokwerinda ab'ekitongole ki Red Cross nga bali wamu ne Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu bakola butaweera okulaba nga bawerekera abalamazi wamu n'okubawa obujjanjabi newankubadde nga waliwo n'oyo eyatomerwa emmotoka n'afa ku luguudo lw'e Masaka. Aba Red Cross n'aba Ministry of Health abazze nga bawa obujjanjabi obusookeraku obwa first aid eri abalamazi bano omulimu bakoze munene nnyo. Ekyo mukisa omubi waliwo omulamazi omu omukyala Tukahirwa Jovinta ow'Ekashanda Totwe entunga mu district kya mukisa mubi ono yatomerwa wakati w'ekkubo eggazi eriva e Masaka eridda Mbarara. Ono agamba nti newankubadde waliwo ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga gye buvuddeko naye kati eky'omukisa omulungi tewannabaawo bulabe bwonna mu bikujjuko bino ebyokulamaga nga bwekuusa ku butujju, ate nga poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda agamba nti bikyagenda mu maaso n'okuzibikira ebituli byonna omulabe wayinza okuyita. Obulabe obw'abatujju oluvannyuma lw'ebikola eby'obutujju ebyaliwo wano mu ggwanga era nakati tukyalinamu obubondo bw'abatujju obwekusifu mu ggwanga naye nga ebikwatagana n'ebikujjuko bino e Namugongo tetunnaba kufunawo bulabe bwonna nakikolwa kya ntiisatiisa kiwerekeddwa ebikujjuko e Namugongo naye nga newankubadde ebyo weebiri twagala okutegeeza bannayuganda nti tulina ab'ebyokwerinda mu bitundu bino ebina n'ebitundu ebiriraanyeewo. Enanga agamba nti olunaku olwaleero basuubira abalamazi abawerera ddala omutwalo okubanga batuuse e Namugongo ku bigwa by'abajulizi beegatte ku abo abamaze dde okutuuka. Abalamazi abaakatuuka mulimu abatuuse ku kiggwa ky'Abakatuliki okuva Mbarara Diocese, mwe mwabadde n'ab'ekasese Kabale Hoima, ab'e Fort Portal bangi bakyali mu kubo bano bebategeza omulundi guno era basimbula ennamba yali nnene nnyo okusukka 25,000 naye bwe twogerera olwaleero twategeezeddwa nti bajja kuba batuuka e Busega roundabout ennamba eri wakati wa 15,000 n'okweyongerayo nnamba nnene era abakungu okuva e Namugongo abakulu b'amadiini bajja kuba nga babaaniriza. Kawuma Nsereko Lojaazi okuva poliisi y'ebidduka alambuludde ku ngeri ebidduka gye bigenda okutambulamu ku makubo agali okumpi ne Namugongo wamu n'ebitundu ebirinaanyeewo. Ng'eno ebyentambula ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juuni eno entegeka yaffe gye tutaddewo. Oluguudo lwa Jinja Kampala lugenda kusigala nga lutambula nga bulijjo, tetugenda lutaataaganya oluguudo olwo. Ekkubo eriva ekireka okudda ekyali Wajjala ligenda kubeera one way nga liyingiza buyingiza so terikola ki terifulumya okudda ekyali Wajjala okuviira ddala ku ssaawa 9 ez'okumakya olunaku olwanga 3 essaawa 9 traffic tugenda kuba tumaze omuweta nga ddeeri. Ate bo abanajja n'emmotoka ku biggwa byombi abalambuludde butya bwe banaatambulamu nawa bwe banaasobola okupaakinga entambula zaabwe. Abalamazi abava sayidi y'Entinda, Kiwatule, Najjeera, Kasangati baakuyitira Kira Town Council era bapaakinge emmotoka zaabwe awo ku kisaawe eky'Ekira. Endala paakingi eri mu kibangirizi kya ofiisi ya meeya ow'Ekira.
okujjako ba VIPs abalina stickers zize nayogeddeko bagula eza red bo bajja kuba bakkirizibwa okwambuka okujja ku Semambo Road balagirwe bwe bagenda okupakinga emmotoka zaabwe. Ono asabye abantu bonna okugondera ebiragiro by'abasirikale b'oku nguudo okwewala okutaataaganyizibwa mu nteekateeka wamu n'entambula zaabwe. Mwenna okugondera abatulafiki kye banaaba babagamba okukola bwe mujja okusobola okwewala okutaataaganyizibwa mu ntambula zammwe. Tubaagaliza olunaku lw'abajulizi olw'emirembe. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abasiraamu abagenda okujjukira abajulizi awo ku muzikiti nga lumu muyinza okukozesa bwegerere buto kyobe era mupaakinge mu kibangirizi kyawo ku muzikiti. Kyokka embeera bw'enaaba nga ekyali yadde mujja kukkirizibwa okukozesa kyali wajjala.